Bannaye mugamba ki baddiyale? Olwaleero tugenda kusoma Olubereberye 34. Tugenda kusomera wamu, nsoma naawe osoma. Tutandike. Olubereberye 34 olunyiriri olusooka. Dina omwana wa Leeya bwe yazaalira Yakobo n'afuluma n'agenda okulaba abawala b'omu nsi. Olwokubiri, Sekemu omwana wa Kamoli Omukiivi omukulu w'ensi n'amulaba, n'amutwala n'asula naye n'amukwata. Olwokusatu, n'obulamu bwe ne bwegatta ne Dina omwana wa Yakobo, n'ayagala omuwala oyo, n'ayogera n'omuwala n'ekisa. Olwokuna, Sekemu n'agamba kitaawe Kamoli nti, mpasiza omuwala oyo. Olwokutaano, Yakobo n'awulira nga yagwagwawaza Dina omwana we, n'abaana be baali n'ensolo ze mu ddundiro. Yakobo n'asirika okutuusa lwe badda. Olw'omukaaga, Kamoli kitaawe wa Sekeri n'afuluma eri Yakobo okuteesa naye mukulu munne. Agenze okuteesa ne mukulu munne balabe omwana amumuwa tamumuwa. Katugende mu maaso. Kati bamikwano, oba tonna subscribinga mukwano, subscribinga, likinga, sharinga, commentinga, yita ab'engulu n'ab'emmango bagambe baddiyale. Twatandise dda Lubereberye 34. Bannaye tugenda kusoma ekigambo kino paka kuwulira bubi. Tugenda kusoma Bayibuli tugyetegeerere. Olw'omusanvu, abaana ba Yakobo ne bava mu ddundiro ne bayingira bwe baakiwulira. Abasajja ne bannakuwala ne basunguwala nnyo kubanga yali akoze eky'omuzizo mu Isirayiri bwe yasula n'omwana wa Yakobo ekitagwanira kukola. Olw'omunaana, Kamoli n'ateesa nabo n'ayogera nti, obulamu bw'omwana wange Sekemu bulumirwa muwala wammwe, mbeegayiridde mumumuwe okumuwasa. Naye yasooka kumukwata mujjukire. Olw'omwenda, era mufumbirigane naffe mutuwenga ffe abawala bammwe, era muwasenga mmwe abawala baffe. Olw'ekkumi, era munaatuulanga wamu naffe, n'ensi eneebeeranga mu maaso gammwe, mutuulenga omwo, mugulenga, mwefunirenge ebintu omwo. Olw'ekkumi n'olumu, Sekemu n'agamba kitaawe ne baganda be nti, ndabe ekisa mu maaso gammwe, era munansalira kye nnaabawa. Ebyobuko n'ebirabo bye munansalira bwe binenkana wonna, nange nnaabawa bwe ntyo nga bwe munaŋŋamba, naye mumpe omuwala muwase. Amwagadde. 13, abaana ba Yakobo ne baddamu Sekemu ne Kamoli kitaawe nga bamukuusa ne boogera, kubanga yali agwagwawaza Dina mwannyinaabwe. 14, ne babagamba nti tuyinza okukola kino, okumuwa mwannyinaffe atali mukomole, kubanga ekyo kyandibadde ensonyi gye tuli. Olw'e15, endagaano eno yokka ye ejja okubatuukiriza bwe munakkiriza, kubanga ffe buli musajja mu mmwe okukomolebwa. Babagambye balina okukomola buli musajja balyoke babawe abaki omwana waabwe. Bannaye omukazi kyabbeeyi. Omukazi tagenda okukomoza ensi nnamba agikube wali bweddu. Kale tugende mu maaso. 16, ne tulyoka tubanga abawala baffe, ffe ne tuwasanga abawala bammwe, naffe tunaatuulanga wamu nammwe, era tulifuuka eggwanga limu. 17, naye bwe mutaatuwulira okukomolebwa, olwo tunaatwala abawala baffe ne tugenda. 18, ebyo ebigambo ebyo ne bisanyusa Kamoli ne Sekemu omwana wa Kamoli. 19, omuvubuka n'atalwawo kukola ekyo, kubanga yasanyukira omuwala wa Yakobo, era yalina ekitiibwa okusinga ennyumba yonna eya kitaawe. 20, Kamoli ne Sekemu omwana we ne bajja
mu wankaaki w'ekibuga kyabwe ne bateesa n'abasajja b'omu kibuga kyabwe ne boogera 21 nti abasajja abo tebaagala kulwana naffe, kale batuulenga mu nsi bagulenga omwo kubanga laba ensingazi eri bamala. Ffe tuwasenga abawala baabwe era batuwenga abawala baabwe. 22 Endagaano eno yokka yejja okubakkirizisa abasajja abo ffe okutuula nabo, okufuuka eggwanga limu, buli musajja mu ffe akomolebwe nga bo bwe baakomolebwa. 23 Ente zaabwe n'ebintu byabwe n'ensolo zaabwe zonna tebiriba byaffe, naye kyokka tubakkirize nabo batuulenga naffe. Babeesemberezza. 24 Ne Kamoli ne Sekemu omwana we bonna baavanga mu wankaaki w'ekibuga kye ne babawulira, buli musajja n'akomolebwa, buli eyavanga mu wankaaki w'ekibuga. 25 Awo olwatuuka ku lunaku olwokusatu bwe baali balumwa, abaana ba Yakobo babiri, Simyoni ne Leevi ne bannyina Dina, ne baddira buli muntu ekitala kye ne bazinduukiriza ekibuga, ne batta abasajja bonna, ne batta Kamoli ne Sekemu omwana we n'ekitala, ne baggya Dina mu nnyumba ya Sekemu ne bavaayo. 27 Abaana ba Yakobo ne babasanga nga basse, ne banyaga ekibuga kubanga baagwagwawaza mwannyinaabwe. 28 Baanyaga endiga zaabwe n'embuzi zaabwe n'endogoyi zaabwe n'ebyali mu kibuga, ebyo ebyali mu nnimiro n'ebyo ebyali mu nnimiro. Bannaaye ate bakoze ki? 29 Bakwano bannaaye, bw'oba tonna subscribinga ddi oba olinda ky'owooluganda mu Kristo Yesu bannange? Subscribinga awo, likinga, sharinga, gamba abantu information eno gitwale. Bannaaye tusoma Bayibuli, tuli ku kigambo kya Mukama. Bayibuli eno ebintu bino obiraba bwe tusoma, oyinza Bayibuli egamba nti ebintu bino byawandiikibwa olw'okuyiga kwaffe. Bano bonna be tusomako baafa, naye ofunamu kyakuyiga ki? Oyigamu ki? 29 N'obugagga bwabwe bwonna n'abaana baabwe bonna abato n'abakazi baabwe ne babasiba ne babanyaga bonna ddala ebyali mu mayumba 3. Yakobo n'agamba Simyoni ne Leevi nti munneeraliikiriza okumpunyisa mu abo abatuula mu nsi, mu Bakanani, mu Baperezi, nange kubanga omuwendo gwange mutono. Balikuŋŋaana bonna ne bannumba, balinkuba nange ndizikirizibwa nze n'ennyumba yange. 31 Ne boogera nti kirungi akole mwannyinaffe ng'omwenzi. Bano baakola kibi, naye n'abaana ba Yakobo nabo baakisussaamu, baakitwala ku higher level. Mulowooza nno awo si we tukomye olunaku lwaleero? Tukomye awo leero, tugenda kuddiŋŋana mu lubereberye 35. Bannaaye Mukama abankuumira, abanjagalira, abankolera obulungi, agaziya ensalo zammwe, abongereyongere mu linnya lya Yesu, amiina.